omusango gwa pressure ogulaba kubanga Buganda representative teyalabise president Museveni teyasindise ne speaker. Ati kankubulire kasita gwayingiddemu bano ani gwe baali basibye ali mukomera. Abaani boogere baani kwa wano fe presa Kabaka twandi mubadde emabega wano tetukkiririza mu kuvoola Kabaka. Ne bwe bo Buganda bwebase nga nabo bwennyini bwabijjeemu entanze enfaaki ne pulesa. Ekisooka abagamba nti be bamusibye baali bavodde wano abantu n'ebyobuwe mu bikyali ku intaneti. Kati pulesa mufa naye waaki. Olaba wavuma Museveni n'akuyita n'akutuuza ku mmeeza n'akuwa ssente. Kabaka ayite pulesa oba ayagala ttaka bamuwe. Bamuwe kati 15. Wavuma President Museveni n'omukola n'okola buli kimu. Ayogedde ensonga wano naye ate ayogedde ensonga eyo nkulu nnyo. N'akuyita mu State House n'ova ku struggle n'ova mu kulwanirira abantu. Ne pulesa ayinza okuba ali ku lugendo lwe lumu. Naye kati Kayanja. Naye kati ate mulalu kati bwana agenda ettaka lyonna n'alipamako. Ebyo bibeerawo. Asobola okubanga yeefudde mulalu nga kyekimuyisaawo okutuuka ewa Kabaka. Yeefudde mulalu kati kankubuulire nze wenneewuunyiriza kooti. Wagira abavuma Kabaka. Uliriza nkubuulira ate ulira Kabaka yennyini olaba walabyeyo omulangira. Walabyeyo omumbejja. Bankoba za mbogo wabalabyeko. Walabyeyo omuntu alina amakulu mu kooti. Nalabye basiyazi na miyayu gye gyabadde girwanira eyo abaali bavumye edda ku bantu. Kati nze Kayanja nga ndi nzira kwabo kubona alabya okulika atalina butambi kuno nga voola abantu. Basipekiti ba convict be babadde mu kooti nga nze Kayanja nzira kwabo. Tuli timu pulesa kati ate Kayanja walabye baki ababadde ku kooti? Nalabye basiyazi abawemuzi abasagwe miyayu bali kooti netuuka n'okubaguza engoye nti ddayo ogula olugoye olujja mu bantu. Kayanja nzera nga njasamirira n'abo abanoonya amawulire. Mbulira kesi ani gwe baali beesimbyemu ali mu kkomera. Naye kati Kayanja Shira Price akoze eki? Shira Price akoze eki? Buganda za makulu kuzikwasa baagala mawulire. Andi kati Shira Price akoze eki? Uliriza kesi zonna ze bazze beesimbamu ani gwe bawangudde. Tutandikire ku Simple Kali mu kkomera. Simple Kali bweru. Ni akasinika amanyi. Twogere ku Sefuko yavoola abantu ali mu kkomera. Twogere ku Chumi ali mu kkomera. Kakone yawemula abantu ali mu kkomera. Kesi bantu be bamu be baagirimu. Kati tubakwase n'ensonga eno mbu naffe tubeeraawo nti tunoonya justice nga tuli ku bantu banoonya mawulire. Naye Shira Price akoze eki? Shira Price akoze eki golumba? Ngambye nkunnyonnyola abantu ababadde mu kkooti. Bamuguziza leesu. Gwe baguza olugoye ddayo yambala olutegeerekeka. Ku keesi ya Buganda nti Kabaka bamuvodde nga bali mu kkooti ndaba basiyazi ndaba baseeku ndaba gino emiyayo gitalina makulu. Ndaba bano nze nkubulya nze Kayanja nga mbeera mu ebyo. Ebintu byo biri personal. Kanzoke kunnyonnyole baagudde n'ekintu kyabwe kyekisooka. Buganda yakijjeemu enta kyekyokubiri. Ekyokusatu n'omulamuzi yennyini ali ku sayidi ya pulesha. Wali olabyeyo omuntu avoola omuntu ne bamwegayirira yeeyimirirwe. Nti saba bakweyimirira baluwa nga naye mwennyini abadde takirowoozaako. Abamweyimirira tebalina ndagamuntu. Ati labayo ekisooka pulesha tewali yasabye kumweyimirira kubanga bakimanyi bulungi okweyimirira omuntu alina okujja n'ebbaluwa y'erosi n'endagamuntu bonna tebaabadde ready. Omulamuzi n'agamba yita abakweyimirira waliwo abamweyimirira onaave wano. Kubanga yagenza okulaba embwa. Ng'emiyayu emisege nga tewali ayinandaga muntu. Kayanja tewali ayinandaga muntu.
Kayanja full figure ya government agenda kukusiba mwesonyiwe. Anza sinayogerako ku full figure. Njogera ku kyabadde mu kooti. Nti Buganda walabyeyo wanko bazambogo. Wamulabyeyo. Ekisooka kesi nyingi zifudde. Kubanga abantu bazinoonyezaamu amawulire. Abantu abalina amakulu ne badde ebbali. Kasita abantu bano beeteeka mu musango guno. N'Obwakabaka bwa Buganda ne bugamba tetugenda kubeera n'abantu bavuma abantu mu tunoonya justice yaffe. Ku bonna abo kuliko atalina keesi ya kuvuma muntu. Nkubire Kasalini kusaasira essimu. Njimukubire. Omukubira. Nkubire ivuliniragu. Yabagombe jali. Njoba ababadde mu kooti okote teri yamuvoddeko. Kati kyogamba oyagala kuyitira mugenzi. Fe bakayanja basajja banko bazambogo. Feba bwoli gwa wendigwa tugende mu kooti n'amakanzu gaffe nga abakulembedde ofuna justice bakyawunya n'ebiwemulo n'ebivumo by'abantu bebaze bawemula wano. Aibide yambu because ndi Muganda. Naye Kayanja ebintu byo. Kayanja ebintu byo biri personal. Kakati livulirira gwakoze eki. Biri personal. Livulirira gwakoze eki. Ababadde mu kooti teri yalina kastambi ng'awemula muntu. Naye kati ivulinira gwakoze eki. Ati muliriza abantu bafa bakomplaininga nti kati onyonyola ne tutegeera. Kankubira Kasalini kusaasira essimu. Kati baba siyazi bo bavudde wabe walabye. Naye Kayanja. Babaddeyo. Bande balina obupande. Chikeni. Bano simanyi maneja Namiro. Abantu abawunya ebisiyaga be mu kicumi. Namiro kigogamba. N'omukulembeze waabwe. Namiro. Okitegedde. Kata ebintu biba n'amakulu twandiyimiridde nabyo naye n'olaba abantu ababinoonyezaamu kamera. Keesi eyo ekineewuunyisa kye kino. Buganda ye yarestinga omwana oyo. Poliisi yamwarestinga ku biragiro bya Buganda ne complain za Buganda. Wabalabyeko mu kooti. Wabalabyeko mu kooti. Adiyo Buganda yamusuddeyo kyawedde ne bano ate balaga nti be bamusibye. Ati kyendi kyenneewuunya.